njagala kuwulira bannayuganda nti naffe nga gavumenti tetusobola kuwayambirako ddala, tetusobola, teri ngeri. Era twayogedde ne minisita n'agamba n'angambirawo we shall pardon bali abalala naye ab'enjaga n'akola nabwo ati omutwe nga tayagala nakwogera. Development okuva olunaku nga 14 okutuuka 17 guno omwezi ogw'Okutoba twagenda e Saudi Arabia okubanga tusobola kubeera nga twogererako abantu baffe abali eyo awamu ne gavumenti eya Saudi. Nagendayo awamu ne technical team baffe ab'omu Uganda ne tubeera n'abantu baffe aba embassy. Saudi Arabia yensi ekyasinga okubeera ng'erinayo abaana baffe abagendayo okukola emirimu. Tulinayo abaana abasukka nga 150,000 abakolera eyo. Naye twagola bilateral agreement awamu ne gavumenti eya Saudi Arabia nga 22 erina okuba nga ekolagana n'okutwala abaana baffe Saudi Arabia. Ne gavumenti ya Uganda efunamu ensimbi za $9 million okubanga ziva eri abakozi baffe abali e Saudi yokka. Bannayuganda abasinga bali eyo balajaana mu nsi ya Saudi Arabia. Naye twagenzeyo ffe nga Ministry ya Gender ne tubeera nga tulina meeting ne Minisita owa Saudi Arabia owa Labour ne Social Development bamuyita Honorable His Excellency Engineer Hamed Haljir, Minister of twabadde naye oweeyo naye lwe twasabye ne bapadoninga bannayuganda kwegamba bagambye bagenda kutuyamba okutaasa abaana baffe abali mu prisons n'abali mu deportation center bonna abali mu Saudi Arabia. Ekyo kyo kirungi okubanga gavumenti yakiriza, naye okujjako abaana abakwatibwa nga balina drugs, enjaga n'abalala abafuna abata abantu ebyo, waliwo ensonga gye njagala okuwulira eggwanga. Abantu baffe bagenda mu religious tourism ne baba nga waliwo ababalimba ne bakwata enjaga ne bateeka mu bintu byabwe. Etteeka lyeyo ligumu nnyo era omuntu baba bagenda mutta. So njagala kulabulako bannayuganda omwe tugende eyo okusaba tufuba okulaba nti tetukiriza okukwata ebintu ng'ebyo, tugende tukomyewo nga tuli batukuvu. Ministry ya Gender eyongerayo nnyo okulaba nti tukolagana n'amawanga agatwala abaana baffe okulaba nti babakuuma bulungi, era tulina okuba nga tugendayo kubalabako ne tumanye engeri gye bali mu amawanga ennyo mu Middle East era ne Saudi Arabia. Naye njagala nnyo okwebaza gavumenti yaffe ya Uganda okubanga yasobozza naffe okugenda okukola mu eyo engeri. Naye nnyo njagala kwebaza gavumenti ya Kingdom of Saudi Arabia okubeera nga bakkiriza amaziga gaffe okutaasa abaana baffe. Mwebale nnyo mwebalekala. Kirungi ekisooka minisita waffe owa Saudi Arabia mwenyini yatugambye tukolagane mu nnaku 6 those are 60 days okubanga tusobola kukola eno process. So okuva jjo kubanga twasisinkana ku Lwokusatu okuva jjo ku Sunday batandise okolagana ne embassy yaffe kubanga tufuna enamba z'abaana abali eyo. Kati gavumenti ngaffe tesobola kwasateeninga abaana abaliyo kubanga abamu bagenda ngaffe tumanyi, ate waliwo abalala abagenda nga gavumenti temanyi, bagenda ne kampuni ziri zetawandiisa ne gavumenti. Kati abantu abo batuletera obuzibu, tetusobola okumanya gye bali kubanga tebali mu Ministry ya Gender temanyi. Then omuwendo okulaba nti ebintu ng'ebyo ekimu tebigenda okuddamu, twakiriziganya ne gavumenti eya Saudi Arabia okuintegratinga EMIS
awamu ne musanet okulaba nti zino enamba bweba tuwandika no mu ministry yaffe mu emis ne musanet zina okuba so zina okuba nga zikolagana eyo system eyo ejja kulaga bannayuganda abagenze abakomyewo abafunyeyo ebizibu kubanga buli omu bagenda mulagirira then n'ekyokubiri ministry ya gender erina okuddayo okukola ku airport omwana yenna afuluma alina okufuna clearance eri ministry ya gender kubanga twafunyeyo abantu ababuuza abaana ne bagenda mu maka gaabwe ne bagamba nti mutuwe ekibanja mutuwe logbook y'emmotoka musooke mufulume obwo bubbi that is criminal nze kitange bwe yafa yandikira ettaka lyoka kati n'ogenda n'olitunda oba n'otwala ekyapa ly'omwana so twagala kukolagana ne companies zonna ba agents balikiraawo okubanga bakola direct ba employing ba agents babeere employers omwana bw'oba asasula sente asasule mu bank bw'asasula mu bank ajene receipt nga requirement katanaba kumprocessinga n'ekirala twagala ofuba okulaba nti buli mwana agenda tulina omutraininga trainings abamu babadde batraininga abamu tebatraininga so tubale tulinayo ensonga eyo then n'okuspeedinga process tubale tulwayo nnyo kubanga kati tulina competition enyingi eri Ethiopia ne Burundi n'amawanga amalala sino twagala improvinga ku timing yaffe ya Uganda okulaba nti tuimprovinga okutwala abaana baffe then omuntu oba asimbula buli company alina okuwa omwana enamba ya embassy tulina okubawa contact yaffe eya Riyadh kubanga buli wofunayo ekizibu musho kyokudduka okuwandika mu TikTok negativity tubenga tulina central point bisobola okubayamba kubanga kati ne government ya Saudi Arabia bateesewo amateeka n'ebintu ebirala okweyongerako awali insurance kwegamba ebintu kati bigenda bikola tebiringa nga bwe byali kubanga bw'ofuna emirimu bagenda ku insuringa kitegeeza bw'olwala ofunayo ebizibu ebyo byonna olina okubanga osobola so abaana baffe bonna abali abagenda okudda tubagambe bagende ku embassy bewandiise government esobole okuleeta besobola bali abalala batali mu detention ne mu prisons government ya Saudi egenda baleeta mwebalime Honorable ne baana abagenda okulamaga banaatendekebwa teyazanyo teyaze ekisooka njagala kuwulira eggwanga nti bwe bakusanga mu ggwanga lyonna ng'olina enjaga ffenaffe nga gavumenti tetulina maanyi gakugjayo waliwo omwana yavudde wano wiki bbiri twasanze eri nga neyo nsonga yakatuuka yavudde wano wiki bbiri mwana w'omukulu yatuuse Saudi Arabia n'asangayo cartel ey'aba Nigeria ne bamuwa keesi nga mulimu enjaga oba yategedde mwebiri oba teyategedde yagenza okutuuka Riyadh n'ayitawo ku migration bulungi ne bamuleka ne bategeera nti eddagala weeriri n'atuuka ku hotel abadde yakatuuka ku hotel ng'ayagala kugyayo ebintu bye ndowooza ng'alinze bali abagenda okukima keesi eno gye bamuwadde mu busiru omuntu yamuwadde keesi nti ntwaliraako eri muganda wange omuntu g'otamanyi mbutuufu oyogera otya ne stranger ne muno mu Kampala tosobola kwogera ne stranger n'akugamba sooka onkwatireko bw'oba akuwadde bbomu so tulina okwogereza abantu baffe ku mosques ku churches buli wamu oyo mwana kati bamukutte ali mukomera singa ekyamujja wano ogenda humra oba abadde agenda okunoonya emirimu gye n'agenda n'atuuka nga talina bwakkiriza okumuwa ebintu naye kati n'oyo we cannot manage as government tetusobola kubanga etteeka ya Saudi Arabia yo mudimanyi nti ya Quran so abo abakwatibwa nga balina how do you call it enjaga anti ebyo sibimanyi abakwatibwa muno mu Uganda oba neeri nga balina enjaga bambi ffe tuba tetusobola kubayamba
etteeka lyeri lyo liri clear, teri negotiation. Era ffe nga gavumenti tusaba nnyo okulaba nti twogerereze abaana baffe abagenda okuva wano batambule nga bamanyi nti ebintu byenkutte byenavudde nayo okuva waka ebintuusiza byeŋŋenda. Then n'ekirala bwe nabadde nga ndi Saudi, abaana baffe bagenda ne ddagala eganda herbal things. Bali tebamanyi nti ffe tulina herbal things. Simanyi riziki ebyo ebintu ebyo mukama wange anjagale mwesiga ku makya n'ofuuwa ekiro emindi biki ebintu ebyo bali babamanyi nti njaga. Kati bagenda kutwala eri tebasobola okutestinga, bagenda kugira nga omaze okutuuka eri. Riziki mukama bwa yakuwa yagikuwa. Teri riziki muntu agenda kuwa riziki hala ne mukama yeka yalina riziki. Ebyo ebyokwesiga ku makya n'ekiro n'okufuuwa riziki e Saudi Arabia bebikwasa abaana baffe. Balekerawo okutwala ebintu ebyo kubanga bali tebabimanyi. Tubikolera wano mu Uganda. Nze riziki yange eri Katonda era kikyantuusiza gye ndi. So ogwo omuwendo njagala kuwulira bannayuganda nti naffe nga gavumenti tetusobola kuwayambirako ddala, tetusobola, teri ngeri. Era twayogedde ne minisita n'agamba n'aŋŋambirawo we shall pardon bali abalala naye ab'enjaga n'akola nabwo ati omutwe nga tayagala na kwogera.